omukulu wa Tamakage bwagakola obulungi ng'agalongosezza wagakola obubi ng'agoonoonye. Yali Kabaka Mwanga Kirevu Ntende Basamulekere Leewo Mwanga owookubiri n'alyoka atumira ddala Mugalangatanya Biwanga erinnya. Kale nno kijja kujjukirwa tekijja kwerabirwa kubanga munnange era bino biriko ababigundiiza waawo abalasanga emugundiire ekitundu atumbire benno embabire tubabire n'abalire abalire kale obasibalire zibalire n'olugenda bukalire kalira zireetwe bikaliro bikalire makkalikali gagabulwe oluganda luwulirwe oluganda lusomebwe oluganda lutinke waawo musanyufu nnyo kuba nti nno mukyaliyo nga mu butuufu mukyeyagalirako mu sseŋŋendo na bulamu eno okufaananako ekoligo erisimatusa oba oli awo enkonyogo kubanga ekyamazima ebintu by'ensi eno byafuukira ddala byakugera nga oli agerera empagi mu kibira kubanga agituusewako oluusi nga tegenda na kusobola kuwangiza yakatemyo webityo nno bwe biri naye obwesera ndaba tebumala manda ate nga bwemumanyi omutunzi n'omugobozi kakenda n'omugobozi be batattana munnanga okugulana watabaawo nteesaganya nanzikiziganya n'oŋŋammwe era nambulukufu olwo nno ng'ebintu bisobaganye era bigombaganye okukirako enkuubiira ezigombaganira mu magandazi wamma gwe n'olyoka otunuulira ejjano gaba majjankunene nga eryego b'ennyonyi gaba mazumwe gennyini nga nnyina mwami azaala omwami naye mbategeezaako nti nange nkyaliyo kyataataganya ate munnanga bazitereeza ku ntatizo ezintawumba nze musisi Bosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowo olumunyo gwa bbu atalina mazita gyasava mwana w'abambejja omukenfu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyiwaalwo kaluwoomya mu nsona lulinnya naye ekinyonyi mpomera nnyo era enyumira abantu okwetoloola ssenyiga na bulamu. Kale sijja kufaananako omukulu oli ow'embalwa omutaka w'embalwa mu kwesisigiriza okukwe kukomayo kubanga kukomayo ate kumuleetera emigaabe n'emigandu n'asigala nga butuufu wamma naye akirozaako naye nga bwe bagamba nti abayita ababiri bejjukanya enviiri zikula bulengo zandikubuulira nti nno munnange wano wandibeerawo engeri y'ekitalago oba si kitalago kale wandibaawo engeri y'akabuuya oba si kabuuya wandibaawo oba oli awo munnange akabedesi olyoka naawe ofuna engeri y'okukengeera wotakebuka oba toli oli yennyini ow'entuulambi atula embogo mu maaso oba ow'ensalambi kubanga oyo asala kukwasa mu nnyama olina kukebuka kubanga katakenga kekakangula obusolo ate akatavumbuka kalinda nkoobeera. Jjajjange Buyondo Christopher guli ewa muno tekugobanga omusoke utumidde nnyo owakasimba era nkwebaza nnyo bwe twasoose otula wano ku byafaayo byakasimba era jjajjange Buyondo omulasange yateera omusomesa omulasange n'awuliriza ensonga zino wabula n'alabamuuko ng'oba oli awo mwalimu ebyali byetaaga okwongerwamu ekintu kino nno kikulu era nange ndi wano mwebaza ngeri y'enjawulo kubeera nti nno yalengera n'alaba obwo obwasigala bukunukidde n'agamba nti nze ndi wakasimba ate nga atuma omwana erinnya yekka yamanya n'amakulu gaalyo kiba kituufu bw'aba ye yennyini nga yakineegambidde ate n'akyogera nga bukyali kubanga nikyogera nfa bagamba walumba asooka kuziba mumwa ng'ate takyogedde. Kale nno jjajjange Buyondo ye mwagadde nnyo kubanga bwe twayogera ku masiga wano agali mu kasimba twayogerako mukaaga naye ekika kino ssebo kyagaziira ddala kubanga bajjajjaabwe bwe bajjanga bazaala ekika kyagejja
kyagejja yate ekitaliibwa bagamba tekirema kwala ekikere kyayaza ennyama ku mutwe munnange ekika kino kyagejjera ddala ne kiseeseetuka okuvya ddala ku masiga gali omukaaga ge twayogerako ge twasinnyako kaakati kirina amasiga wagandaba 18 beddu masiga gaabwe ago gafuka 18 malambirira era nga munnange ge gatuuka obutereevu ku kabazi ekyamu 18 geetuukira kati gali agasooka omukaaga nago ngenda kugaddamu olwaleero wewaawo nga ngenda kwongerezaako naago amalala ate jjajjange Buyondo ge yantegeezezzaako wakasimba kubanga munnange era atali nnyina mwana tamufiirira ye yamufiiridde Walukagga ekibuga mu Butambala essiga ery'okkulu nnyo weeri nnyo mu Bakasimba era lituuka ku Kabazi essiga ly'abazzukulu ba Kabazi eryokubiri eryambaziira ebirinzi mu Buddu wabaawo erya Lukwaju eri esserubona mu Mawokota wabaawo eryakasendwa liri eri Kasokero Bujjajju mu Buddu essiga ly'Akasendwa lisangibwa Kasokero Bujjajju mu Buddu essiga eryokutaano mu Bakasimba lyerya Kikoole ekijjuma gwa Ssingo ne wabaawo essiga ery'omukaaga erya Semalawa eriri Ebuganga Zinga mu Busiro nafuna omukisa n'endukako Ebuganga naye nali simanyidde ddala mu biro ebyo nti Buganga okwo kwaliko essiga erya Semalawa ono Ebuganga Zinga kikulaga nti ate ddyo liriranidde ddala liri bwaba ali Buganga liri era kumpi n'obutaka bwabwe buli kubanga Nakiiso Wanda eyo gye yaweebwa obutaka era Kabaka Mulondo n'amukakasiza ddala Mulondo w'omwenda n'amukakasiza ddala ku butaka obwo obweyo Ezinga kugambye ekika kyagenda kikula ekyala baafuna amasiga amalala ng'erya Mukannende Essango Mawokota wabaawo n'ery'omunaana erya Kisasa Kasozi lyo liri eri Ebwanga Gomba Kisasa Kasozi liri Bwanga ab'Egomba be bayinza okulikutendera kuba abo bo naddala abawangaalira Bwanga be bayinza oddikubuulira kakati ne wabaawo ey'amafuta abirye entalagi mu Gomba eryo nno munnange lyasookera jjajjange Buyondo antegeeza mu mboozi gye nabaddemu naye ey'akafubo yaŋŋambye era yantegeezezza nti lino lyasookera eyo ku kyalo Kyanyonyi yaŋŋambye Kyanyonyi kale nno liba nga lyasookera Kyanyonyi ate gye lyava oluvannyuma era lyaseesetuka nga amaze okufuna mayiro ku mulembe ogwo gwali mulembe Muteesa 1948 ne liseesetuka ne lidda entalagi kubanga bino era byeriraanye biranaganye kakati ne wabaawo ate essiga ery'ekkumi eya Naagulantamu Entuntu mu Gomba nsonyi omukka nti ekiyinzi ninamuko ekirwala bato nange nyininyini bwenkuba emyasi n'olyoka ogamba nti gino ginaabeera mu ttaŋŋendo naye nedda nja kusiirama ensangi zino ekirwala bato nakyo kigenda ne kikukwata ne kikujjimba amavumbavumba nga tolina woddukira Ssenyiga ssebo kati yafuuka ndwadde omuntu agenda ku ndiri n'atuuka ne ku ccupa olwa ssenyiga kale nno munnange tonyooma era togaya bintu naye tusabiragane ate kino kisenyiga ekikambwe ennyo kye bayita coronavirus kituviire nakyo kive mu nsi eno
kirabizza abantu ennaku wamma eryamafuta abiyo litegedde ly'entalagi mu Gomba liri ntalagi mu Gomba naye nga lyasookerawa jjajjange Buyonda ntegeeza mbu lyasookera Kyanyonyi naye mu mwaka 1948 nga bamaze okwefunira mayiro zaabwe eyo ate ne baseseetukayo ne bagenda entalagi ne badda entalagi. Kale nno ensonga eyo nkulu nnyo era bazzukulu ba Kabazi basaana bagitegeere naddala abasiukira ddala mu mafuta abirye entalagi. Weebale nnyo jjajja Buyondo weebalire ddala. Erya Nagulanda mundi kugambye liri ntuntu mu Gomba ne wabaawo eryakatamiira eri ekanywa mu Nkoni era mu ssaza ly'e Buddu eyo ne wabaawo erya mwoga ekkojja eri mu bizinga ekkojja okumpi n'ezzinga anti era kumpi n'obutaka bwabwe buli. Wabaawo essiga ery'e13 eryansana Nakasoga Kooki ne wabaawo essiga ery'e18 essiga lya Kawanda essiga lya Kawanda essiga lya Kawanda lisangibwa Gangu eyo mu Buvuma. Essiga lya Kawanda liri eyo Gangu mu Buvuma. Naye jjajjange Buyondo yantegeezezza era nti essiga lino we twogerera bino lye lirimu ow'essiga asingira ddala obuto mu bazzukulu ba Kabazi. Ekintu ekyo nange nakyewuunyiza bambi nga musaayi muto wabula nga alina obukulu buno. Kino tekisaana ngalo banga we tulaba nga ate omulembe guno Kabaka yaguwa abavubuka bwe baba nga beenyigidde nnyo ne mu bukulu buno obw'ennono obwenkanidde wano ffe kituwa essuubi. Buganda lwazi era ddala lujja kubeerera olwazi lujja kubeerawo lujja kugundira Uganda. Kale nno yessiga lya Kawanda ery'eggangu mu Buvuma. Balinayo nno ate n'olunyiriri. Kino kyanjawulo olwetukira obutereevu ku mutaka owa Kasolya Kabazi nga luno si lulala olunyiriri lwa Kiviiri ekyango eri ku butaka bwabwe era luno lutwalibwa okuba nti nno mu Bakasimba lwe lunyiriri olulangira kubanga lwe luvaamu Ssaabalangira w'ekika ekyo ate ng'ono ye talina na ngeri yonna gy'ayinza kutunula oba kulowooza ku kulya kwa Kabazi. Tekisobokera tayinza kubutunuulira ngeri y'abakimpenkirye ng'abali emiryango tebakyagala nedda talya abeera ku bukulu obwo obwa Ssaabalangira obw'ekika ekyo. Kyobalabe olunyiriri luno si ssiga naye lunyiriri olukola ate emirimu egy'essiga. Kyobala babala amasiga gaabwe bayinza okubala amasiga 15 naye nga lyo si ssiga wabula lunyiriri naye olw'obukulu bwalwo nti lukola emirimu egikolebwa mu mituba manya egikolebwa mu ssiga. Kati olunyiriri luno bwe lutyo nalwo ne luteekebwa mu masiga naye nga amasiga gali 18. Kale olunyiriri olwo lutegedde lwe luvaamu lw'olukulirwa Kiviiri weewaawo iwe olunyiriri olwo naye nga luvaamu Ssaabalangira. Abantu abakulu abo jjajjange yabantegeezezza muvaamu Ssaabalangira oyo ow'ekika ekyo ekya Abakasimba ate munnange ne muvaamu ne Kabazi yennyini omutaka owa Kasolya ava omwo mpozi ne lubuga we bw'aba nga anaateekebwako. Kale olunyiriri olwo lukulu nnyo nga gyenkomeza. Kakati mu bufunze Kibyami ono ejjajja w'Abakasimba naye bwe yazaala abaana. Kati Kibyami bwe yafa yasikirwa Luleeba ate ne Luleeba yali yazaala. Kati bwe yafa ye yagenda n'asikirwa Konve ne Konve olw'okuba yali yazaala munnange obagamba okuzaala kuzuukira. Konve bwe yafa
bwatu yasikirwa Kiyemba. Kati Kiyemba oyo ye yazaala gali amasiga gali omukaaga agasuukira ddala. Olwo tulyoke twongereko gano amalala ge tuzze tulambika wano. Ekika kyonna ekyakasimba kiryoke kigaziwe ekyenkanidde awo. Abantu ninda gwenjota afiira nkuute nze bwe gubeera gwakuwulula mbagirawo maliriza era sijja kusula mu lugonjo kubanga ndifiira wabuguma ennyenje ejjira ku kibanyi ate mwana wa munywanyi wange tagenda butalya byebiwanga mu nguudo. Twajja Buganda kulya nnyama twajja Buganda kulya nnyama byemadwa gasemmandwa. Ye Masajja yali Kabaka Kyabago ye yazita n'asuula mu Nnombe. Kakati lwaki nze ate munnange akacapiza oba olunderebo olwambaze kuvu ekita nga gy'obeera nti lugenda ku Ssengejja webuuza linekovu ekiritwala n'ebita kiki ligenda ku Ssengejja nandiki oba ligenda kulinnya kitali. Kale kamba sibulire wano nga mbaagala nnyo balungi mwenna gye musinzira mwe bali kwagala Buganda mwe bali kwagala lulimi mwe bali kwagala nnono mwe bali kwagala buwangwa bwammwe okubagamba kyokka nga mbeeresa kubanga munnange ebirungi birekwa n'ensingisira yaleka omuwemba n'agenda ate ku mirimu gy'abene. Kakati ate era bwe bityo bigweredde awo by'abasumba tebigwera ku ttale era guno gugweredde wano gugweredde awo ng'akukubyeko nnyindo wa Luganda. Jjukira baawunda mpango nga babadde balya mu butuufu bakkuse nange sijja kufuuka nga oli Nasserenga eyalemera ku mpagi e Kabuye.